Nkwaniriza nnyo nate mukadde kano wetukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga omwanjuzi nze Lubega Michael. Newankubadde nga akasana keememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, ebitundu by'eggwanga ebimu byafunyeyo ku nkuba era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Arua yabadde ewezeza millimeters 35 n'obutundutundu bubiri, so nga ate mu ggulu zabadde ziweze millimeters 22 n'obutundutundu 3. Olwo mu Kampala zaweze millimeters 3. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya bitulaga nga mu Arua okokosa n'ebitundu ebyo ebimu ebiriraanye ennyanja Nalubaale obudde bubadde bwa kiddedde, so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe okokosa n'amasekkati g'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kinyikogobe. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okuseeseetuka ne gusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa, omwo nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira enkuba ey'olumaggamagga okutonnya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okokosa mu buvanjuba awamu n'ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo oluwandaggirize mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, mu buvanjuba awamu n'ebitundu ebyo ebiri mu Kaseese era nga n'ebbugumu mu Kotido tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Kampala n'emiriraano tusuubira nti ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 27. Ate olwo yo mu nsozi ez'e tusuubira nti ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 26. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja mu Lagos, Addis Ababa awamu ne New Delhi tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okumyansamyansa okw'eggulu, so nga ate mu Nairobi ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Ate yo mu Dubai tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 42 era nga omusana gujja kwememulira ddala. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Ebisingako awo osobola okugenda ku mutimbagano gwa kompyuta nga bwe guli ku lutimbe lwa Star TV.